tubadde tuli awo Daddy Andre n'avaayo n'abuukira ensonga za kayimba Balippila Boda oba oli akakutte bannayuganda mu babiro mu biseera bino byennyini. Daddy Andre ono avuddeyo olunaku olwaleero n'ayabya ebyaama ebikiri emabega wa kayimba Balippila Boda akamwana mulenzi Eddy Kenzo Musuuza. Yabizza ebyaama nno ku kayimba kano era nga sigenda kubanga byogera wabula ngenda kubanga nkuwa akatambi kano owulire ekiri emabega wa kayimba kano era otegerere nannyiniko omutuufu ateeberezebwa okubanga baakamubbako. Nono agamba nti bamubbako akayimba ogenda kubanga owuliriza ki ekimu kyayogera ku nsonga eno, naye mweno vidiyo ndowooza ey'oyo agenda kuba ndala wabula mweno vidiyo ogenda kubanga ofuna obubaka bwa Daddy Andre ng'akumenyeramenyera Balippila Boda, engeri gye yatandikamu okukafulumya ne kwe kyava okulaba nga afulumya kayimba ako nga bwe kali kati. Akagambibwa nti kabbibwa wabula ensonga zaako zikyagendera ddala mu maaso naye katono nnyo. Na buno obubaka bwa Daddy Andre kayimba kano bukulu nnyo kubanga oba oli awo bino byayogedde oyinza obutabiwulira mu Kenzo, oyinza obutabiwulira mmoyo ateeberezebwa okubanga yabbibwako akayimba kano. Ngenda kubanga nkuwa eddoboozi lya Daddy Andre n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo katufune Daddy Andre ono abadde wali ku Dembe FM ya 90.4 Dembe FM mu programu emu gye sigenda kwatula mannya era ng'eno yasinzidde n'ayogera ebitiisa ebiri emabega wa kayimba kano Balippila Boda. Oba oli awo koyinza okudda awo n'ozinirako n'okyakyaliza n'owulira ng'obulamu buli mu nteeko so ng'ate ekyamazima tomanyi biri mabega wa kayimba kano. Eddy Kenzo kyaddaaki naye era yamaze nakkiriza mbu yaliko mu Illuminati. Eyo nno nayo vidiyo namba ngenda kubanga nkuŋŋaanyiriza obujulizi obwo n'amaloboozi ga Eddy Kenzo nga ye kennyini akonfaminga bannayuganda oba bannamawulire nti yaliko mu Illuminati, wabula atunnyonnyodde byatandika bitya era byakomekkerezaawa okusinziira nga bw'agenda okuba nga atunnyonnyola. Giving ideas of lyrics, Yes. Writing, directing, Yes. Editing this way, but it's him that owns the song. Even voicing. No, I'm telling you. Even voicing. Whenever a producer twina kye tuyita touch, wagende wa nesimu yimba munga nesimu cause nesimu naye muyimbi ate director muki mulungi. Whenever a producer is a nice musician as well, that's what happens. Nesimu will always help you to sing the melodies. Katingane Andre bono jamu studio ye era naye ajja kuyambako okuyimba obulungi so that product ye efulumanga yange so ne voices naziteeka mu osobola okulanga product efuluma nazimba n'olunajeria n'alwogera those kati when you see like such drops Nigeria we needed you know when we are always producing we are creating because whatever we are dealing with is creative. So kati ekintu ekiviwa Katonda that time mutula nga mukinoonya ngate mukyetaaga kibeeremu so that it can bring out the outlook of the song, how it's gonna come. The product has to look the way how it is being created. Kati mutula ne mugaba manyi twetaagawo wano omuntu ayogera nga kino netulowooza kwa moto naga moti oyo wa bulijjo naga let's think of something that is different nga tutagetingako market na naka kantu kayinza tukubaako wetukalocha we katutuusa. Eddy Kenzo mugezi lwaki ntino omwa idea
ate yayagala nnyo ebintu ebiri international ate nga bibasinga wa Uganda. So omuwa idea, he hurries up and thinking he's already pushing that song for consideration. Yes, n'agamba Andre ate yo idea nungi tukiraba wama tukitekemu then kasoka tudiramu ko wano no wakwogeramu kati olodi bakasasulira akantu okateekamu is just something that is like an instrument, part of the production. Kati kiringa okujja ne mubuuza nti ndereya wangi soko tukubireko kiki netandika okuba enemeza. It's not practical. Whatever you're talking about is a theory. I'm trying to explain how these things, the mechanism of the production is done. So it's about the audio production. The harmony. So who did the harmony? Was it Eddy Kenzo? Yes, I'm telling you the truth. Yes. This is how it is. The harmonies, they are a part of production. It's like backups, harmonies, ad-libs, all these things. So in other words, ani alimu production. Production. Daddy Andre. Daddy Andre. Because I take it home Daddy Andre in the studio. Remember uliko Daddy Andre featuring Katinzaro featuring Eddy Kenzo featuring